kisajja kyattu Chumi kifunye oluyimba ne bakikaka ne bakikozesa kisajja koze mukazi kisajja kyattu kikoze ekiyimba kyakyo bali lw'okutegobba essaawa zino nkwadi ekyokulabirako nze abadde ku line up yaffe oyo bamuyita Chumi kisajja kyattu Chumi kyabadde kibadde ku line up ya Elo Beach naye kati sisobola kumuwa mulimu olw'ensonga aba talina kyagenda kukolawo nenkugamba oluyimba nalalo tuulidde kakati nenjogera ekintu ekyo oluyimba baluyita kino ekivubuka kino ekiringa Leneskin bakita batya Ozambe kyakola Ozambe nekikola oluyimba lwakyo ne lubeera waggulu muddu naluyingiramu Ozambe yasigalawa kati ebyo bintu bitubagamba nga basiniya gwe upcoming oba ofunye akayimba senior n'ayagala okujja okuyamba nga teyakuyamba nga oli bubi mwesonyiwe siitala n'akayimbako ogende mu maaso kabata neesaddaaka kino nkyogera neesaddaaka nenkola remix ne Diana sejjusa naye nze najja kubanga Spice tategeera kyeŋŋamba batuvudde mu comedy Spice anyambe Spice anyambe kabata kinnuma nnyo kubanga bansiba Spice n'atajja mu komera ne kinnuma kubanga nakola show Spice n'atayimirira kuyimba okuba yandi kuyimbiddeko kituufu ne bansiba kabata tumanyi bwe tuba tuyambye abantu nga tebampadde ssente nti kabata muyambye bwe ndiba ndi mu kizibu ali nnyamba Diana byonna aganye okubikola naye balinda tusooke tujje mu mawulire twogere mbu abantu batwale mbu tuli basiru ntegeera batali bange bonna bali wano bonna banzimbira emitima nagambye newaka sikyasobola kulyawo mmere ndya mulumbe bamanyi Diana yabala ssente n'azimpa Spice omuyamba ki nakola luyimba remix wali omuyamba ki bakyali bange bonna baali bamanyi essuubi lyaffe lyeryo era bwe bawulya essimu ya kolabo ne baŋŋamba Mukama Katonda atutadde tufunye entwandikwa kumbe yadde endokwa tetugifunye wadde nsigo nsaba Diana nyambe kabata kubanga mpita mu bulumi nayise wano manager we na Roja ndi mu comedy ne munyumiza buli kimu nenkimugamba nemugamba nkusaba bwoma sawe munkubira gayita nkubidde essimu Roja manager Roja wamuyise namuyise wange wano ku makya abaddewo wano ku Mosuganga nemugamba buli kimu nga Roja nsaanayo okusiimibwa mukama wange Roja nyina byempitamu kati ngene nsabe bizibu byempitamu mbisabe shiba ina saba mukwano gwo Diana bibi na bifaananyi ono shiba bibi na bifaananyi shiba Spice Diana oluyimba luulo oyo shiba ngene nsabe shiba kabata abantu bayiga okutubawo enkola remix ne Diana mulage nti nze nsobola okuyamba wali omuyamba era lwabadde terunaweza 3 minutes n'atakagobako era nenkola challenge ne kabata abantu obakubira nakutola for nothing nagamba let me finish my makeup when you finish her makeup she didn't call you back why ngare Jackie asobola kumpa milioni 10 nga tayimbangako nange mu kifo kyo babukinga mu Diana mu luyimba lange babukinga Diana nze nantwalanga dansa bokutego bangamba ndi namba 3 ngaze no nyola kiwato mukazi watusinza atabigula nza twalanga dansa era boli awo ngakubira tuyina sho nendowooza kuyimba agenda kutuweereza deposit ebyaddala nanteeka mu Range Rover emabega nantwala nenzina ku kivvulu bakwata bu video abantu era kimanyi lwakira bupositinga ng'oli naye ye nga ndi dansa batandise ne design abo okuntungira engoye mwenzinira eseno kyakuleetera okuddamu okukolwa remix ne Chumi remix I think kyekyaliwo by then ne freestyle gye nakolera mu luyimba lwe eya namba 3 yali tambudde nnyo so I thought okiteeka mu luyimba
ate kuba mwe nali nduyimbidde it's okay because abantu bebasalawo bali bakinyumirwa era apparently ne wogenda ku views it's on trending kitegeeza kyabanyumira. Bw'avaayo n'akola statement yakoze nti gwe ne manager wo temumpadde visibility emala temunsosowaza nga muyimbi olowooza abantu balowooza nti sinabiraba ebyo bulungi so I can't talk about something I've not sinakiwabudde kumanya exactly. Shiba Spice Diana Shiba abawagizi ba Shiba wamu n'aba Spice Diana bagamba nti baagala battle. Are you ready for the battle? Tetudda mu bintu bikadde nsagala nnyo kuzza bunkulumu manye mbuzi yezza obwenkulumu erya byebadde erya